This is Rock Until already the danger. Mogulike yo muganda lolya weekend abalungi abagalwa bampuliriza yes abera fifije the news anko kubanga ate akutwala mu maso n'amawulire agenda maso kubanga ategeta mulamu gongere kiganda wenti onkwebazaako gye tusizaako engalo olunaku olwaliro kansubire nti oli more than ready okubanga ate ofesinga week olunaku olwencha ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Make Wine ate nga agobuzaali amanyiddwa nga Mukwaya Mike obwatyo olunaku regulo yesterday wantogo nabera nga ate ayolekera mu maka gye bazaala mu kyalo amanyiddwa nga Shazene Kana nabira nga ate akyala mu butongole era nga bwe batyo bafananyeko obulanga yagenze maso kubanga ate amutegeeza nti nze nakugamba ayiwirumbaga yu era nali nkitegeeza yasika kati ebigambo twabivaako tuli kubikolwa era agenda maso biringa onekanya era kubanga ate munange byonna mbikola bweba action eno packed movie katandika botandese ye mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Make Wine songa ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Boken alle moyite Nubian Li bwatyo na ye enkoko yagikutemwa olunaku olwalero nabera nga ate ayolekera mu maka g'omugenzi Frank Baganizi bwatyo nabera nga ate agenda nakyala mu butongole bwatyo gibazaala mu kyala we amanyiddwa nga Mutoni Gloria agenze maso kubanga ate asiima famire y'omugenzi nti bebale kumwaniriza era ne bamuzaala ne bamufuula omwana mu lujja bwatyo nagenda maso kubanga ate asiima buli kinoomu amukwatiddeko okusobola okulaba nti yes emikolo gino gikola ki gibaawo oba gigguka okitegeera kakati afuuse mukowa fefe booth mu butongole yes mu bitundutundu kinajjukira nti ababiri bano balina abaana basatu era nga bamaze akabanga akawerako ddala nga bali wamu ate yo mukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine ali ku Cloud9 oluvannyuma lw'okuhitinga 1 million followers wali ali ku Instagram era bw'atyo nagenda mu maaso okubanga ate akudaalira abo abagulirira ba followers agamba nti ye ababe bali real okitegeera era bw'atyo abebaza okulumu followinga n'okumubeererawo mu buli ango ate yo mukyala amanyiddwa nga Zwena Chirema yakiguddeko awo mu comment section oluvannyuma lw'aba social media inlaws okumutwala tinkatinka apostinze ekifaananyi nga alina ebbaji batandikira ne we bali essaawa eno era ng'ataddeko caption nti how it started versus nga bwe kigenda essaawa eno kitegeera wabula abaana bagambye nti caption eyo agikopye ayiga okubanga akola captions ezize era nga bagenze maaso okubanga bateekawo ekifaananyi ky'omukyala amanyiddwa nga Michelle Obama ne caption gyakoze olunaku olwalero nga naye atulaga gye byatandikira versus nga bwe kiri essaawa eno yes olw'ensonga nti ono abitaddewo nga celebrating anniversary ye ne bba batyo ne bamugamba nti alekerawo okukopa so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Ani ono yagudde mu buzibu tukimanyi nti mukozi wali eri ku NTV era nga tukolera ku program emanyiddwa nga The Beat ono ye Ann Nixon ya bagenze maaso okubanga ate bafulumya ebifaananyi bye ebyobute wabula omukyala ono yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate akozesa emitimbagano gye ne yeetondera abantu bonna abawagizi be family members be bonna n'abasaba musonyiwe bw'atyo nategeeza nti ebifaananyi ebyo eyabitadde si mulala ye ex husband era ng'oyo amuyinamu n'omwana wa bulenzi n'ategeeza nti ebifaananyi ebyo omukulu oyo yagenze maaso okubanga ate abitaawo olw'ensonga nti azenga amutiisatiisa okumala ebbanga n'atunyonnyola embeera gye yamuyisaamu nga akyali mu bufumbo ewuwe nti ekyamunobya tekyali kirala kyekyokuba nti omwami oyo yalinga amutulugunya amukuba amukola buli kasasiro yenna naye yagenda maaso okubanga ate atereka ebifaananyi ebyo nontantiira wagenze maaso okubanga ate abita recently kubanga bulijjo amutiisatiisa nti ajja kumuswaza ensi emutegeere ku mulimu aswaleswale buli wamu aswaleswale abeere nga ate amulemesa obulamu wabula ate bw'atyo yagenze maaso okubanga yeetondera buli kinoomu n'atubuulira n'ensonga lwaki ebifaananyi byagenze maaso okubanga ate bisatulatinga mu bantu ey'ensonga abaami abamu bwe batyo emitwe gyabwe bwe gikola ensangi zino awo nga tuvuddewo ebyomulangira suuna nabyo tebinaba kubanga ate bikakana yes yo mukulu amanyiddwa nga Sendi yavuddeyo bw'ati nagenda maaso okubanga ate aleeta ekiteeso kye n'abeera nga akubiriza abakozi b'oku TV stations ez'enjawulo ab'okuma radio bonna n'abasaba babeere nga tebaddamu kukuba music wa suuna wadde okumwogerako n'eddakiika n'emu nkubiriza buli muntu yenna ali eyo alina eya toddamu kuba luyimba lwa musajja yatutte baana mu kkooti wangiseku blackout n'erinnya lye temulyogerako paka nga bavuddeyo temuddamu kulyogerako temuddamu kuba muziki gwe ne wano wenyini bwe tukolera bamembazi ba ejawu muli ku foramu mwogera bingi walk the talk
ekyono si kyangu edi kyogamba blackout ogiraba mu Uganda Kamiri bwe yali akuba banno bamala e Kampala bamuwa abantu begatta nti blackout biki kyakomawo era wano mumujaga nti bano bajja kweyawulamu ne wano wetukola wenyini yo blackout gyosaba tejja kuba solida kuno ati abaganda bagamba ekiri atabaala kyekirya n'ali ewaka. You do your hypocrisy by supporting somebody who is incarcerating one of your own. Trust me, that same person is going to come for you. Nchogeredde one. Okay? Nkubiriza buli muntu yenna aliyeyo alina eya. Todda mukuba luyimba lwa musajja yatutebaana mu kkooti. Ate yo muyimbi amanyiddwa nga Chris Evans Kawesi agamba nti ensonga zino yabadde amanyiza kubalata wabula ate yagenza okulaba nga abbya ddala era nga ono yasazeewo okuba nga ate ensingo agikiikira omulangira Suuna. Chris Evans ow'amawulire yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga ow'amawulire naye kati ate gye biraze ndaba bitabuse kulinga nti kati buli omu takyetaaga munne. Tubate tubaveeko nze ebintu ebyo bwe byatandika nasooka kulowooza nti Suuna asaagamu okitegeera nti ali mukkangamu nga bw'obeera ng'okanyugayo akayinja olabe samanya nti omusajja ali siriyasi okitegeera kuba bintu bingi tubiwulidde bawulire ebyabali luno biki tetwamanya gye byakoma n'endowooza babisootinga okitegeera kati neewunyiza nnyo okubanga muyimbi munange Suuna ekintu yakituttaawo n'akiteeka ewala kubanga amazima gali nti ab'amawulire tebakoze ebibi byokka okitegeera bakoze n'ebirungi bingi actually as a matter of fact ebirungi bye basinze okukola baba nga waliwo ekyasobye sisuubira nti nno omuyimbi munange yakoze bulungi ate okugenda okutwala abasajja ekitalya ndaba nga ekyate kyaddawo tukasi nnyo okitegeera ndaba tekyasaanye Suuna agudde era nze kyensaba wano ku mukutu nsaba Suuna ne Case bamaking a peace ekyo kiveewo kubanga olaba tekigenda kuyildinga good results ekyo kyo nkikubuulira ku bayimbi ffenna ne ku bannamawulire tetusobola kukimaliriza nga kale bagamba ezenkanakana n'ebisikite zaaka. Wadde ebyo byonna nga byogerwa yo omukulu tanava ku nsonga yavuddeyo nabera nga ate abategeeza nti singa bavaayo ne bamwetondera publicly nga bwe bamuswaza publicly ajja kuba nga ate abasonyiwa naye bana bate bakikoze tajja kuba nga ate abasonyiwa awo kono yagasseeko n'okubategeeza nti ayigga omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes ng'agamba nti ono ayina ebipapula byonna ebimuwa olukusa okuba nga ate naye amukwata abeere nga amugatta ku bali. Naye nina okusaba kumukokka mu nsimu olwaleero nina reference empeereddwa ku CID nga bangambye wonna wensanga Isima nfuna bufunyi musirikale ne mmukwata omuntu yenna ndabira ku Isima Olaxes jajja Uchuli simanyi jajja Uchuli muwa miliyoni emu bwe sijikuwa ntwalo nsibe nze neeyogeredde mu katambi kano nkuwa miliyoni emu singa ontwala n'onsonga nti Isima ali mundaawo wa miliyoni emu kubanga ali ku warrant batuwadde bayishinze arrest warrant era nga yeetaagibwa era nina ne reference mukwata njagala amuntu yenna amanyi wali mu 1 miliyoni emu agala Omukyala Leila Kayondo kachapizo kalidda luyalabye guli gutyo bwatyo nagina maso kubanga ate agatta abana bano nabateeka mu kifaananyi kyekimu kawawabira ne bebawabira bwatyo nabiranga ate akipostinga nateekako essaala nti mukama munange basaasire oba wengeri esingako awo baberenga ensonga eno bagikwasaganya mu bulungi baleme kubanga ate bakimala bwe bati okitegeera ye omukyala omu ku bagoberezi engono yamanyiddwa nga Nakandimire yavuddeyo n'obusongo bw'ekitalo ddala nagina maso kubanga ate amutegeeza nti Mami Leila
baguminkirizeemuko naffe bamala okubanga ate batuwa abaffe okuli Lumbuye, Honorable Segirinya, Honorable Sewanyana babatuwe anti case bulijjo alowooza Kyagulanyi yeeyogeza and good enough case bawagira benyini bebagenze maaso okubanga ate bamukwata bebamulina, so I think his future is now fully secured. Bwatyo yewe yagenze maaso okubanga ate awaayo endowooza ye abantu yeeyo embeera gye bayimiriddemu essaawa eno nti case benyini bawagira bebakolaki bebamulina kakati nabo bamala tuwa kubaffe ate oba oliawo naye olyokolyoka omusabire bamute ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby ngono ye president wa Woma yes yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atendereza omulangira Suuna ku kikolwa kino kyagenze maaso okubanga ate akola n'amutegeeza nga bw'ali omusajja ekimala era ayina emipiira giri gyennyini egimala egyalagirwa n'amutegeeza nti abayimbi bangi nnyo nnyini ddala bayise mu mbeera eno bweti naye nga munange bafa kimugunyu tebabaako kye boogera wadde batiitizi naye munange wandaze machuwa okitegeera era ye n'amuwa ekigalo n'amugamba nti oli ku mulamwa webale kubanga ensonga eno egikwasaganyiza ddala bukwakwo so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Bad Black Masolo Queen ye yavuddeyo n'amugamba nti amuwadde ennaku nnya omulangira Suuna amuwadde ennaku nnya wazinda bwe zibanga ziweddeyo nga tannateesa baana balenzi aba bali mu komera mbwagenda kutanuzize naye nga omanyi bya Bad Black olusi bibeera bya lwali olusi bibeera bya laali so katulinde tulabe ki ekinaava mu ekyo ennaku bwe zinaggwayo nnya tulabe so nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashbagato nakugamba gye buvudde count naye yakwatibwa ku lunaku lwe lumu lwe bakwata case naye lwe baamukwata okitegeera lwe bakwata bakaizi naye lwe bamukwata naye saakubulira nsonga ki yamukwasa omukulu ene kyamukwasa si kirala ku hackinga muki mu accounts z'abanne era nga yamuwawabira si mulala mukozi wali eri ku Daily Monitor yagenda maaso okubanga ate amuwawabira bwatyo akola olukujjukujju n'abeera nga ate ahackinga mu accounts z'abanne so naye ali eyo mabega mitayimbwa muggalire abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 Omuganda yagera n'agamba nti awali abaagala n'atosaayo kikyo so abaagala n'ababiri bwe batye balabiseko nga babaagaliza weekend ennungi entuufu okukamala yes so nga ate omukyalo oyo amanyiddwa nga Susan Kahunde Adieri myaka 22 bwatyo yalondeddwa ku bwa Miss Tourism Kampala okitegeera waleeri ku Serena Hotel 2021 okutuusiza ddala 2022 so nga ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K yasanyusibwa n'aba Black Market Record teginaba kubanga ate gigwawo era ngo nebaddeko awo ku TV y'eggwanga emanyiddwa nga UBC Horizon ng'agenda maaso okubaako byakwasaganya abo batino bamusalako nga bamuleetedde empapula asayiningeko wabula ng'ate ono yaganye ng'agamba nti weekend ate amateeka agamanyi talina kubanga tebalina kubanga bamusavinga ku weekend okitegeera era n'agattako n'okubanga abategeeza nti ne ku mpewo tebalina kubanga ekintu ekyo bakikolerako nayongera okubanga ate munange abalabisa mu ngeri emu oba endala. Yes, we have someone from. This is mine. No, this is for Bruno K. My name is Lukman. I'm here on behalf of Agaba and Company Advocates. I'm here to serve Bruno K. or Chigundu Bruno for defamatory remarks that he made against two individuals. That's Shadrach Kisami and Tony Ocean Mulungi. This is getting. Yeah. I think you're free to rip. Wow. All right. Now, I'm going to respond to this gentleman on national TV. I have lawyers. You can serve my lawyers. It's a weekend. You can serve me on a weekend. I know the law very well. Yes. So if you want, I can give you my lawyer's number. Go serve my lawyer, Alliance Advocates. Yes. Do you have a pen and write my lawyer's number? You serve him? Please, okay. Can I give you my lawyer's number? This is on national TV. Yeah. Listen, 0776 05 7381. Let's meet in court. Go serve my lawyer, Alliance Advocates. There is nothing these guys can do to me. I am very strong. So go serve my lawyer. That's his number. More. That's my lawyer. Gentlemen, you can hold up. You'll sort out yourselves later. I thought they are here to share their side. I thought they are here to share their side of the story, but Calvin, what's happening? This happened. This is what. Listen. This is, you know,
This is what Ugandans should know. Let us not be intimidated. I know the law. It's a weekend. You cannot serve me. I have advocates who represent me. Let them go serve my advocate. I've given you his number. Hello, is saying something. We have 2 lawyers here. You want to say something? Calvin is any businessman. Say something. Yes. Amanya Gange. Yes. My name is Nabu Precious. Also in the Elgon Associated Advocates. I believe to comment on what has happened, it's not right to serve someone live on air, and it's not right to serve during a weekend. It's not allowed. So he's right. I think Bruno K is right. Let them serve his royals of his own choice. There you go. And second, guys, listen, Uganda. These people should not intimidate me. Not at any one time have I defamed them. I will defend myself in court, even if it means taking my life. Listen, I didn't defame them. They work for a company that robbed from me. Yes, and they are representing them. And I will never change my statements. Cedric, your team, Tony Ocean, and who? Shadrach Kiseme. Yes, you guys, Shadrach was once supposed to send us reports of our royalties. He sent me Excel engineered reports. Katubusibu fere mwampereze mitwale ebiri. Go serve my counsel. His name akusomederi enamba njide munji kusomere. Ne wayimirirawo ne envelope yo sijaji kwata. Give it to my counsel. It's a weekend. So weekend. Temuntisa tisa baganda bange. Alright, we are left with exactly 10 minutes. What's going to happen now? I'm going to take one question from this side, one question from the other side, and one question from only 2 questions, and it will be a wrap in the benefit of time. What a number gendo kubire kanso wange temumala ko mirembe. You standing there causing commotion, bro. Here we go. Bwetu tuyingida akanyomero kaffe akamazaalibwa era ng'omukulu amanyiddwa nga Tata Sam ensonga yongedde okubanga ate agikwasa maanyi ono wenjogera yagenze maaso okubanga ate akola akabaga aka surprise n'abeera nga ate akakuba ku mukyala we n'amutegeeza nga bw'amwagala ebitenkanika era nga ne keeki gye yataddewo yabadde ya Bible ku luno wakutambulira mu kigambo kya Mukama Katonda teri kuddamu kubaliga so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Amila bw'ate naye yagenze maaso okubanga ate apostinga mutabani waabwe ono ne Chosen Becky yes n'abeera nga ate amuwandikirako obugambo buwomo olunaku lwaleero omwana ono lwe yazaalibwa mutabani wa Chosen Becky asookera ddala webale kubeera taata mulungi munange so nga ate omukulu amanyiddwa nga Diamond Platinumz olunaku olwaleero lwe yazaalibwa yes mazaalibwa ge so nga ate olunaku olweggulo gabadde mazaalibwa ga mutabani we ono gwe yazaala mukyala amanyiddwa nga Tanasha Donna eyali yakagaana okuba nga ate afeaturinga mu vidiyo ye empya omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula yayongera okuba nga ate akuba abateese akavulu n'abogezi oluvannyuma lw'okukwata Amal n'abeera nga ate amukkiriza agende ya celebrating amazaalibwa gachi ga sister we era nga ku mulundi guli bwe yakikola bangi boogera bino ne boogera biri naye ye akola ebyo ebimunyumira ate nga bye bituufu bwe bati ne babeera nga munange ekintu bakikwasaganya nga bali wamu ne Antina Mlondo embeera bw'ekyo bwe yafaananye eside eyo mwannyinaze kawaida okuva etaki agamba nti ayagaliza baby girl Rukia na nyonga zawera amazaalibwa amalungi agamba nti happy birthday baby girl enjoy your day yes so nga ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Magi agamba nti ayagaliza ka brother we amanyiddwa nga Omulangira Kalema yes Joseph amazaalibwa amalungi ku Rentebe Road yawo so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Priscilla agamba nti Hadija akwagaliza amazaalibwa amalungi yes Hadija na Roga bakwagaliza amazaalibwa amalungi nti bale kulabirira baana watabadde asima nnyo asimira ddala bambi so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Nakato Mariam agamba nti ayagaliza husband Gabono Patrick amazaalibwa amalungi nti akwagala ebitenkanika bwenti wensobodde okuba nga ate nkuweereza olunaku olwaleero omulungi omwagalwa ampuliriza obula kantwale akakisa kano okwebaza ttiimu FifiJ the news anchor mwebale kubanga ate mukikwasaganya wesiri bambi ne mumbeereramu mwebale nnyo mwebalire ddala kuteesa kubanga ate munyumya ebyo ebitutwala mu maaso mwekwatirako mu mbeera enzibuzibu mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera na mwoyo gwa bumu ogwo omungu abawe omukisa nekyemusinga okwagala okusingira ddala mwebale kunjagala atakumira mpeera amakumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba